Nkwaniriza nnyo mu kaseera kano we tukutuusirizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Wabaddewo kendeera mu nkuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Ggulu yabadde wezeza millimeters 9.4, Kasese yabadde wezeza millimeter 1.8 so nga ate yo mu mbalala lwafuuyiridde. Bwe tutunuulirako ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira enkya ku makya, tusuubira ebitundu ebyo ebimu ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe okwokosa n'ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale okubeerayo n'oluwandaggirize so nga ate ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti akasana kajja keera kwaka nga bwe kakubaakubamu. Embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulu tusuubira ebitundu ebyo ebiri mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe okubeerayo n'oluwandaggirize so nga ate ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana kajja kwememula. Lyo ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka mu degrees 26 mu kitundu ekyo eky'Ekabaale, Kampala, Jinja n'Entebbe tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 28 so nga ate yo mu Kotido ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 33. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe tulaba ekibuga nga Nairobi tusuubira akasana okwememula so nga ate yo mu London tusuubirayo enkuba okutonya nga yeetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu. Olwo yo mu New York tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 4 era ng'obunnyogovu bukyali bw'amaanyi mu kibuga ekyo. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde, n'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu okutuusaako embeera y'obudde.